ekiragiro ekiwera ennyimba ezi promoting ebyobuseegu. Nze ni muwagizi wa Gravity era ayina ennyimba ze zensinga okwagala wina nnyimba ze ennungi zaagala naye olw'okujja ku stage n'atandika okuba n'omukyalo oli omunene n'amwebakako n'amugwira ku ttaka neyevulungula mu ttaka ndowooza kiseera kituuse aluleke kubanga ye ali talented. Then n'oli omulala Lily Puzzle naye muyimbi mulungi naye oluyimba lw'enkudi nabalabye yabadde Kamuli byabadde akola tebyabadde birungi. So Lily Puzzle oyo omu ku bayimbi bensinga okwagala. So Lily Puzzle tuddeyo tukube music oli owaffe ogamba nti baali tebategeera music wo waleeta kino ate ne bakutegeera nnyo kati ate tuleeteyo ekirala naye nga kirimu Katonda kireme kubeera bajja kitegeera nga kirimu Katonda naye nga tekitegeeza nkudi nakwebaka ku mwana ng'abaana abato beebaka ku baana abalala ekyabadde Kamuli video eyo teyabadde ennungi naye ate njala kukubiriza UCC ne UNCC bano abayimbi tetulina kubawera nti kubanga bayimba bubi tulina kubabuulirira twogere nabo bulungi tujja kubajjamu omulamwa. So tukolere wamu okulaba nti promotinga industry ate abayimbi ku luno president yabawadde Christmas yakiriza etteeka lyammwe erya copyright nga Eddy Kenzo yagambye cabinet yali approvinze etteeka lyammwe kati ligenze mu parliament kyemanyi nti mu January February lijja kufuluma muzeeyi aliteekeko ki omukono kati mutandika okufuna ssente kati Kamiliyoni wadde nga mulwadde buli lwenkuba music we ku radio phone n'okuba nga nkola ki nga mutemera buli lwe nabankuba music we nga mutemera we nabankuba so ne wabeera Moze radio nti taliiwo music we mukuba ku radio oba ku bivulo oba nga mbatemera nga bafuna ki nga bafuna ssente. So abayimbi obwavu mugenda busiibula naye temujja busiibula ate nga muli mu njaaye muli mu buwunga muli mu powder muli mu mpiso muve mu njaaye muve ku mafuta musobole okukola okubeerawo emyaka 8. Nze neesiimisiza nnyo we nalabye Muzeeyi Sebata ng'akyayimba after 40 years yabadde 40 years 50 years 42 years of music singa yali kawunga n'empiso singa naye abeera mu malwaliro. So abantu basiiwuka ne bavaako so twewala okusiiwuka twewala okunywa enjaga ebyengenge n'ebintu ebirala ebyo walagi mubeere nga bajjo munywe kwete bungu malwa ebyo tebirwaza ate tebisula ddalu kubanga ye musajja wange yali anywa ebyo ebibi ne mugamba ogenda kuvaako kati wuyo atandise kusoma kati yayita Professor Bajjo ali mu kusoma degree esooka naye kati yagambye nze Professor Bajjo. So mubeere nga Professor Bajjo kati yava ku ebyo ali mu malwa ali mu kwete ali mu takyanywa mandule nimbye sebo nimbye akyanywa akyaginywa kalanywa ki na kwete anywa kwete mbadde manyi nti balimba nze kuba oyangambye abadde w'amawulire. Yes. Okay, Honorable. Kamiliyoni amaze ebbanga nga mulwadde bingi ebitambuzibwa mu social media mutabani we n'avaayo ate nga tumanyi oli minisita w'abavubuka ki kyoyinza okwogera ku mbeera eriwo? Ekisooka njala kusasira Kamiliyoni y'omu ku bayimbi bange bepromotinze emyaka emingi ennyo bannange omuntu alinga Kamiliyoni mu Uganda sinamuwulira ayina voice ayina buli luyimba lwaleeta lubeera lukola ki lunyuma tumusabire awone sagala kuyingira mu bya family omwana we mutabanyi waffe byamugambye omwana ayina right okumugamba kuba awezeza emyaka 18 ate abaana betubazaala balina okubeera bagaidi baffe so sagala kunenya mwana ate sagala kunenya Kamiliyoni tumusabire awone tusobole omurehabilitatinga oba okumuzimba okulaba nti addamu akube shida za dunia ezasooka ademu atukubiriza ennyimba abantu ze baagala era bwe nva wano ngenda mu ddwaliro okulaba ne president twamutegeezeza era president ayina entegeka gyagenda okuyitamu okulaba nti Kamiliyoni bamutwala okumuwa expert treatment okulaba nti tumwongerayo emyaka emirala 40. Yes. Okusinziira ku bitambuzo kigambibwa nti mwenge oba drugs byebimusumbuwa oli minisita w'abavubuka bana bavubuka engeri gye sirina kuuma kakebera kulaba oba ayinamu omwenge oba drugs sisobola kubyogerako ebyo nenze kyemmanyi gyo nalabye mu kavidiyo akamu nga balina ewizo nga balina cupa ya Fanta kati drug ezo ziyita mu Fanta ne mu Coca-Cola deni kibi tulina okwetegereza ebyo bye tunywa. Olwo abavubuka babyettanira ennyo oyinza bagamba ki? Ababyetanira mujja kufa kasitobeera onywa enjaga n'onywa ne weekuba empiso n'olya akawunga gwe tugenda kuziika ojja kuba nga ovuddeko nga by'obuuza tebitegeereka nga byogera tebikwatagana ng'oli awo ng'olinga nga Zolo oba babiyitani mawubwe. So mwegendereze bye munywa kuba olwo omwana omuyimbi omu bamuyitani namulaba olwo bali bambuuza ye ng'ayogera birala omuyimbi bamuyitani Ozambe bamubuuza kino yayogera kirala.
so kati kubeera ng'olina talent yani ye Rock Giant. Yes, kati Rock Giant muyimbi mwakabi, muyimbi wa kabi, naye namulaba nga bamubuuza kirala ng'ayogera kirala, nga yagamba ebimwogera sibimanyi, ngalinga agamba nti Christmas yalwa ku bbalaza eri eyayita. So njala naye kumunoonya mukwano gwange oyo, kubanga yali mukwano gwange Rock Giant, ngenda munoonya njogereko naye mubuuze kingeri ekisobola omujjanjabamwe addemu atereera addemu akubeeraga, kubanga yali amanyi okuyimba. Rock yali amanyi okuyimba, ate kyewuunyisa abawala abaali bamwagala bonna abadduka, abamawulire abawala bonna bayagalanga Rock Giant, bonna abawala ba Spark, NBS, NTV bonna badduka. Awo wennyini waliko mu musango gwa Zuula Eyaji ensonga ezo